ndi muyimbi era mbaletedde akayimba kabenzi kiteeso mu luyimba luno njagala abayinzi mwenna munneegatteko nkuŋŋaanye emikono tugitwale oba mu palamenti abenzi batuwa olunaku ng'oggyeko valentine kuba valentine tekijjayo bulungi batuwa olunaku nga lukeera nga lwakwenda mama w'abaana n'akwata eri nange nenkwata eri netukimanyako nti lunaku lwakwenda n'agenda gy'alaze nange nengenda gyendaze nga teri kunoonyereza kyekibaddeyo tukomawo bulungi nnyo nga buli amaze okwekubako akafuufu tuddamu ne tutambuza obulamu bwe mukomawo mubuuza nti bibadde biti ebyeyo atobuuza tonyega kibaddeyo oyinza okukwatibwa obujja oyinza okukwatibwa obujja ekibadde eri kikoma eri naye kyalabye eri akireka eri obulamu ne butambula ne tulinda ate olunaku era olulala lwe lukomawo kati benzi banno bawe akapera baweemu oluyimba olwo nga we lutambula oluyimba nga bwe lutambula kambaweemu paati yalwo oluyimba olwo lutambula lutya oba oliawo wayinza okubeera nga bangi tebaluwulirangako wali olutaddeko ku any social media platform siina we naalutadde okujjako mpozi oba ogenze ku tiktok onyiga mukazi w'omuto nobaako kyolaba kati waliwo paati emu egamba mu luyimba olwo nange ensesa tutandika oluyimba nga we lutambula tugendagenda mpolampola tutuuke ku paati eyo nga bwe lutandika akageri kennyina akadde akatono muleke mpite mbufunze ngenda kwenda bannange yensonga entwala entyagi abavuddeyo okwenda mukulikeeyo abatannabatuuka naffe mututeeremu essaala okwenda kubeeramu eŋŋuumi sabira benzi bannange kayima abakwatireko nnyo muleme kumenyekera bwereere mukwenda tussaamu ssente tussaamu n'obwongo obw'enjawulo si byangu bannange gwemuntu okukwasa omubiri gwe nga buli wamu otigiinyaawo bw'otyo obwesiga obubeeraawo wabula obwenzi bunyuma bannange lwakuba ekimala amaanyi biba byankukutu mubanga babbi kyenva nkaabira gavumenti abenzi etulowoozeeko nnyo naffe tuteerewo olunaku mu mwezi oba akale buli mwaka nga bw'owulira nti nno obulungi bwa nsaabaayo akolebwa nga n'okwenda kibeera kityo tulyoke tuwoomerwe ensi eno tujja kukoppebwa amawanga ag'enjawulo olw'okuba abayiiya n'obuwangaazi obw'amaanyi obwenzi bwongerako emyaka lwakuba ekibuleeta okubanga obubi enkwata yaabwe embi z'omwezi kinyiga okukamala ne benzi bannange era abalumwa ne ŋŋamba maama w'abaana mpe essaati n'empale yaakwo naye nga teekubibwa akazigo eno ensonga si yakusaaga ng'emmotoka z'obululu bwe zibutambuza ng'enkya kulonda kinyuma nnyo n'ez'obupiira ng'okwenda kwa nkya ne gubeera gutyo kati nkoowoola abenzi mwenna abagenda okwenda abenzi mwenna mwanguweeko kati wali wano obwenzi buviirako okwetta oba okkendeeza obulamu bwo bwabulabe butwala nnyo ssente abenzi wamma munjulira emize gye buyina nfaafaana amaka nkuyanja ge busse n'ebirala ebiringa ebyo ne mubimanya ne musigala nga mwenda kati ekyetaaga okukolebwa kusala ntotto tuyinza tutya nze ŋŋamba tuweebwe olunaku mu mwezi oba akale buli mwaka kuba mwakafaananyi ng'olunaku lw'okwenda lutuuka nkya nga ndaba maama w'abaana bwe yeetegeka aba ayina okukeera nange ne mubuuza nti enkya mukyalo onaayenderawa naŋŋamba ŋŋenda Luweero nsaba ongolokose enfuba okukeera nange ne mugamba nti nsabire enkya ŋŋenda Mbalala eyo Katonda nsabye okakamule kwe naanywanga mmaze okukyamuka bwe bukya tulinnya takisi ng'akwatamu n'onkwata muli twekubira ne kabbaayi ne kasimu oba amaze okutuuka obwenzi olumala okuggwa ng'ate enkya tulinnya ziddaka fembi ne twesiba ttawulo tugende tunaabeko obukoowu tujja kuyenda kyeyagalire nga teriyo ayenda lwampaka naye sisuubira bannange ate ayende nga bannange mwenda abakozi balina olwabo olunaku n'okulimba kululina mazima abenzi twerabiddwa nnyo valentine tekijjaayo kino New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe.
Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Omulabi omulungi ntwala omukisa guno okwebaza okubanga okyangoberera ewaffe baatugambanga nti seppeewo obanga oyogera n'omuntu omukulu oba oliawo ogijjako. Muganda wange yesimanyi oba enjogera ye ewaabwe yaliyo oba teyaliyo naye ffe ewaffe muzeeyi bike nga alina ebintu byatakkiriziganya nabyo toyinza kugira kubeera mu maaso ge ng'oli na gundi zino. Kale bantu bange mbeebaza egyo gyonna gye mutuusizaako engalo mwebale okwerekereza ne mubanga muweereza ensi yammwe abagenzeeko mu byalo mwebale okubeera nga mugenda okulambulako ab'eŋŋanda abagenze ku mikolo namwe tubaagaliza okutuuka obulungi abagenze maziika twagaliza abagenzi ebiwumulo eby'emirembe kosa nammwe ate okutambula mutuuke bulungi abalina ebizibu ebyenjawulo namwe tusaba Mukama Katonda abateekeko omukono oguwonya. Waliwo ate abafunyeemu essanyu eyazadde waliwo abalina amasanyu ag'enjawulo namwe tugamba nti muyise emikono mu maaso. Nze Muzungu David ndino omugenyi wange Ssebo Sseruganda nsaba obuuze ku abo abatwegese amaaso. Abatwegese amaaso mwenna mbalamusizzeeyo abaami n'abakyala abato mwenna mujje baleke emirimu gye mukola. Abato bokka boobuuzizaako abakulu bonna abakyala mbalamusiza n'abaami n'abato bonna n'abato badde manyi nti ngeri otumiddeko baganda wo bokka bonna. Okay kale so gwabuuzaako ku bantu gwani? Nze Kazibwe Enoka. Kazibwe Enoka wano mu kuyimba omuto Kazibwe omuto. Kazibwe omuto oli muyimbi? Ndi muyimbi. Kati ebiseera ebisinga nti ffe batugamba nti ow'omulimu gwayita n'ebikola osobola otuwa ekiraga nti oli muyimbi tumanye Kazibwe omuto gwe tulina omuyimbi yaani? Ndi muyimbi era mbaleetedde akayimba k'abenzi kiteeso mu luyimba luno. Njagala abayinzi mwenna munneegatteko nkuŋŋaanye emikono tugitwale oba mu palamenti abenzi batuwa olunaku ng'oggyeko Valentine kuba Valentine tekijjayo bulungi. Batuwa olunaku nga lukeera nga lwakwenda maama w'abaana n'akwata eri nange nenkwata eri netukimanyako nti lunaku lwakwenda n'agenda gy'alaze nange nengenda gye ndaze nga teri kunoonyereza kyekibaddeyo tukomawo bulungi nnyo nga buli mu amaze okwekubako akafuufu tuddamu ne tutambuza obulamu. Bwe mukomawo mubuuza nti bibadde bitya ebyeyo? Atobuuza tonyega kibaddeyo oyinza okukwatibwa obujja. Oyinza okukwatibwa obujja. Ekibadde eri kikoma eri. Naye kyalabye eri akireka eri obulamu ne butambula ne tulinda ate olunaku era olulala lwe lukomawo. Kati benzi banno bawe akapera baweemu oluyimba olwo nga we lutambula. Oluyimba nga bwe lutambula kambaweemu paati yalwo. Oluyimba olwo lutambula lutya? Oba oliawo wayinza okubeera nga bangi tebaluwulirangako. Wali olutaddeko ku any social media platform?
sina we nalutadde okujjako mpozi bwoba ogenze ku TikTok onyiga mukazi w'omuto nobaako kyolaba. Okay, kale. Kati waliwo paati emu egamba mu luyimba olwo nange ensesa tutandika oluyimba nga we lutambula tugenda mpolampola tuuke ku paati eyo nga bwe lutandika. Akageri kenyina akadde akatono muleke mpite mbufunze ngenda kwenda bannange yensonga entwala entyagi abavuddeyo okwenda mukulike abatannabatuuka naffe mututeeremu essaala okwenda kubeeramu eŋŋuumi sabira benzi bannange kayima abakwatireko nnyo muleme kumenyekera bwereere mukwenda tussaamu ssente tussaamu n'obwongo obw'enjawulo si byangu bannange gwemuntu okukwasa omubiri gwe nga buli wamu otigiinyaawo bw'otyo obwesiga obubeeraawo wabula obwenzi bunyuma bannange lwakuba ekimala amaanyi biba byankukutu mubanga babbi kyenva nkaabira gavumenti abenzi tulowoozeeko nnyo naffe tuteerewo olunaku mu mwezi oba akale buli mwaka nga bw'owulira nti nno obulungi bwa nsaaba yaakolebwa nga n'okwenda kibeera kityo tulyoke tuwoomerwe ensi eno tujja kukoppebwa amawanga ag'enjawulo olw'okuba abayiiya n'obuwangaazi obw'amaanyi obwenzi bwongerako emyaka lwakuba ekibuleeta kubanga obubi enkwata yaabwe embi nze omwezi kinyiga okukamala ne benzi bannange era abalumwa ne ŋŋamba maama w'abaana mpe essaati n'empale yaakwo naye nga teekubibwa akazigo eno ensonga si yakusaaga ng'emmotoka z'obululu bwe zibutambuza ng'enkya kulonda kinyuma nnyo n'ez'obupiira ng'okwenda kwa nkya ne gubeera gutyo kati nkoowoola abenzi mwenna abagenda okwenda abenzi mwenna mwanguweeko kati wali wano obwenzi buviirako okwetta oba okkendeeza obulamu bwo bwa bulabe butwala nnyo ssente abenzi wamma munjulira emize gye buyina nfaafaana amaka nkuyanja ge busse n'ebirala ebiringa ebyo ne mubimanya ne musigala nga mwenda kati ekyetaaga okukolebwa kusala ntotto tuyinza tutya nze ŋŋamba tuweebwe olunaku mu mwezi oba akale buli mwaka kuba mwakafaananyi ng'olunaku lw'okwenda lutuuka nkya nga ndaba maama w'abaana bwe yeetegeka aba ayina okukeera nange ne mubuuza nti enkya mukyalo onaayenderawa naŋŋamba ŋŋenda Luweero nsaba ongolokose enfuba okukeera nange ne mugamba nti nsabire enkya ŋŋenda Mbalala eyo Katonda nsabye okakamule kwe naanywanga mmaze okukyamuka bwe bukya tulinnya takisi ng'akwatamu n'onkwata muli twekubira ne kabbaayi ne kasimu oba amaze okutuuka obwenzi olumala okuggwa ng'ate enkya tulinnya ziddaka fembi ne twesiba ttawulo tugende tunaabeko obukoowu tujja kuyenda kyeyagalire nga teriyo ayenda lwampaka naye sisuubira bannange ate ayende nga bannange mwenda abakozi balina olwabo olunaku n'okulimba kululina mazima abenzi twerabiddwa nnyo valentine tekijjaayo kino kati nkoowoola abenzi mwenna abagenda okwenda abenzi mwenna mwanguweeko kati ono ye ssemateeka w'abenzi ng'olunaku tumaze oddufuna ekiddakawo ye ssemateeka agobererwa abalinganza abeekakasa nti bannange benda ekisookera ddala toteekwa kuyenda ku kyalo kw'obeera abenzi ab'effujjo ggwe ssemateeka wo abaakukwata ensonga ey'okubiri tonyumya ate ono byasinga munne n'ebirala ebiringa ebyo bye wasanze gy'oyendera eyo ebigwa tebirazeewo okwenda okugeza nga wafiiriddwa ojja n'ebbaluwa entuufu n'oweebwa olunaku olundi bw'obeera mufumbo nga maama w'abaana asayiniizeeko oba taata w'abaana okwongera otuwa obukakafu munsabire enfune n'essente nkole bu banka gye mwewola ab'endera ewala nga nze embeera eremu okukaluba kati buli awulidde ekyantegereze buli atawulidde nti essaawa y'okwenda etuuse saabenzi mwenna mbakunga kati nkoowoola abenzi mwenna abagenda okwenda keeko kati ono ye gwe mugundi ogenda kubeera president ku kiwayo ekyo ogenda kukolako ngani nze saabenzi gwe saabenzi nga bw'olaba nti mu kiswa mubaamu namunswa kati zino enkuyege buswa naye kati soke tutunulire saabenzi tumwegeke bulungi amaaso saabenzi banayo oyo saabenzi yenze saabenzi mwana mulenzi kazibwa olina emyaka emeka? Emyaka 23. Olina emyaka 23. idea eno wagijjawa of ebigambo byonna ebiyinza okubeera nga biyimbibwako n'obanga gwe wasalawo n'ogamba nti kanyimbe ku bwenzi anti omuntu omuyimbi oba muyimbi ate obala ekitambula ensi kati we yatuuka baagala byonoonese kati ojja kuleeta oluyimba nyimba nyina nnyingi
oluyimba lwolwo woba oluwuliriza oba woba olufumiitiriza lulinamu amakulu gonna oba lulinamu amakulu lulina amakulu kuba terumansa ntungo teruwemula tusaba lunaku ekituufu kyo kiri nti tewali atayenda kabe bamemba ba palamenti kabe baani era ogenda okulaba nga baleesa omwana nti yamuzaala Gindi nga yamuzaala ebbali bangi nnyo abasajja bali ewaka nga batono nnyo abatalina baana bbali oba batono nnyo ng'alina abaana mu mukazi omu yekka ow'ewaka okola ekintu ekyo okuleeta omwana omujja ebbali omuleeta oba omuzaala ebbali era kiva mu kikola kya bwenzi kaabaani baminisita bonna benda kati batuwa olunaku anyway kale bantu bange nkyali ne Kazibwe Enoka omuto agamba nti ayina ensonga lwaki yeeyita Kazibwe omuto muyimbi wa Kadongo Kamu oluyimba lwe luno woba oluwadde obudde n'olulowoozaako nnyo kubanga tuzze tulaba abantu ab'enjawulo nga balwanirira eddembe lyabwe tulaba bano abalya bino ebyemmanju nga nabo baagala ddembe lyabwe naye nga tukimanyi nti ne mu bitabo ebitukuvu baabigaana abakyala balwaniridde eddembe lyabwe kati nga naye agamba nti kyandibadde kirungi weewaawo singa tubukya n'abantu abenzi nabo ne babalowoozaako ayina waagambira nti olunaku lw'okulonda nga lutuuka nkya motoka zitambuza boxes oba obululu obugenda okubanga bulondeberwako ne babuteeka mu bifo ebyo ebyenjawulo nti naffe mu kino we balina okubeera ng'olunaku lutuuse nga lwankya motoka neyitamu leero ng'egenda egaba obupiira ekirungi nti oba oyenda ng'ate bwe mwekuuma kale nsaba ebintu bino mubitunuulire bulungi bino tukyogera leero naye mu myaka ejijja weriba nga wakyaliwo abakyali abalamu abagenda okuwangaala nga jjajja w'abantu omu oyinza okwesanga nga abantu balwanirira eddembe ery'olunaku olwo Kazibwe ozaalibwawa nzaalibwa Kalyankoko mu Busujju Kalyankoko Busujju kiri Mityane nawulirako waliwo gwe baagira Kalyankoko mu Busujju mu luyimba lwa Nabitaka Nabitaka olimba waliwo gwe baali boogerako eyaziikibwa Kalyankoko mu Busujju wempulira mu luyimba olwo so Kalyankoko eyo si yeeva omuyovu Moses Wamala Sserwandagaze mumanyi muko wange omulinako oluganda ddala muko wange ddala mukodomiwo kuki yawasa senga wange mwe beyayimba okuwasa kuno okumpi okuwasa kuno okumpi olumanyi tuyinza okuba nga tulina omuntu atulaba naye nga oluyimba lwe twogerako talumanyi naye nga twetaaga kubanga feno programu ku channel eno tuyitamu nga tujjukiza abantu ebintu ebyo bye babadde obanga abadde takimanyi nga twagala akimanyi simanyi duyimba naye nga longa londumanyi simanyi duyimba toyinaamu kigambo kyonna kyomanyi toyinaamu kintu nze kale nze kyemmanyi nti yali ayimba ndowoozo baffe twali tukyali bato kati basinga be babitegeera ennyo anti mpozi kubanga nakitegeerako nti ebuko muli bakamulingiriza kamulingiriza mu Luganda okimanyi ye muntu nga akuli busuka kuba akutunuddemu bw'ati era tumutunuddemu anyway mukadde wange omuyovu Moses Wamala Sserwandagaze ndi mu nteekateeka ez'okubeera nga nzija nkukyalireko mukodomiwo nategeerako nti kati yadda mu buvubi gy'emirimu kati mwatera okwasaganyiza obulamu n'okulima yadda mu kyalo mukyalo gyali okay kati Kazibwe tufokasinge Kazibwe ozaalibwa Kalyankoko mu Busujju baani abakuzaala abanzaala kitange mugenzi mugenzi Ziwa Musisi ne maama wange naye mugenzi Nakirijja yali yeddira Ngonge muli gundi oli nfunzi kyebayita enfunzi enfunzi oba tokyalinawo yadde n'omu abamu bamulekwa naye abo baba bajjirira gye tuli nange ssebo ndi nfunzi era tukole association
ya enfunzu zinnawa so kati gwe kino ekintu ekyokuyimba okijjawa ekintu kyokuyimba sinawe nakijja just kyo kyamba buto buto banzijukira ne mama bwe yali tannafanga nkyali muto ebidongo byajjanga eyo ewaffe abayimbi abo bagendanga ne bajja ewaffe kadongo kamu nga mama agenda n'atutwala naye nga bw'atutwala ne bakulu bange naye nga tutuuka eyo bakulu bange bo ne basumagira kati ate nga nze sisumagira paka kati kadongo kamu omulala bw'ajja ng'atwala nze bali abatwala basumagira basumagira kati ng'atwala nze kati ekintu ekyo nga kindimu kijja ojjukira mami gye yakutwalamu n'ekunyumira ennyo yanyumira yali yawalukagga walukagga yajjako eyo ewaffe n'ayimba awo nanyumirwa nnyo okay yayimba luyimba kirowinza okujjukira yayimba ekiri emulago yayimba ekiri emulago n'ayimba mama yayimba kize yayimba awo naye nga nzijjukira bulungi nnyo ne saati gye yalimu njijjukira yali etya yali nga saati nnene nga yabimuli limu ebimuli kale muntu wange nkugamba nti programu eteekebwamu ssente aba new service fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala. Kati gwe eetaaga okutuuka ku Sunset Arcade tambula ng'ova ku Pioneer Mall oda ku Alwa Park ogenda kuyisa Wilson 1 ozeeko Health Link Pharmacy. Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala ku muggukiriro ly'edduuka ly'ogenda osookerako ku mukono gwo ogwa right. Genda ofunewe ebyambalo eby'abakyala abasiraamu n'abatali, weetaaga nsabo, weetaaga wallet, misipi, ebintu byonna eby'abakyala weebirizi jeans weeziri awo ku New Service Fashions. Mukyala Namatovu Fatuma waali okubeera nga akuweereza. Then tulina Be Easy Hotel and Bar abo basangibwa Nsago. Be Easy Hotel and Bar basangibwa Nsago. Bakugamba nti twalayo omuntu wo mubeere nga munyumirwa ku bulamu. Tukola tulwana okuba obulungi naye ate munnange bangi nga ssente ze tasobola kuziryako era ndooza abamu baziterekera ffe. Bw'oba tolidde ku ssente ze ekyamazima tolina nsonga lwaki okola. So omuntu yenna ayagala okusanyuka, oyagala kuwumuzaamu ku birowoozo, nandimukubiriza agende ku Be Easy Hotel and Bar wali Ensago. Kati tulina Kikaya College and Vocational School apo bali Bulenga ku 7 Badene Boarding Arts and Sciences. Obudde buno aba secondary bawumuddemu naye ate ku vocational intakes zikyagenda mu maaso. N'oyo ali ewaka eyakomyewo osobola omutwalayo asomeyo wiiki 3 zino ajja kubeera nga alina kyagasse mu bulamu. Tulina Twinex International bali wali Bulaga ku Lwemityana ne St. Michael Educational Center bali Ekiwanga Mukono. Plan B Records nayo weeri ku abaagala okwata ennyimba. Kati ne tubeera ne embozi ya Kadongo Kamu Music Library and History Center. Awo wetusangibwa okubeera nga tukola emirimu egya Kadongo Kamu egy'enjawulo. Oluyimba ewesitula nduterako 5 ntandikira ku nnyimba za 5. Ku WhatsApp nduterako 10 ntandikira ku nnyimba za 5. Era neebaza basseruganda mwena abeerekereza ne mujja ne mumpagira ekyamazima nawe oli waffe ng'oyo omuntu azina agamba nti akalango kange kankateekaawo mufaanagana. Kale munnange nkwebaza. So Kazibu omuto anji baba ekisaawo kiyingira ddi okutandika ogamba nti otandise okuyimba? Okutandika okuyimba banga nyenye kiri awo. Yes nga maze ndowooza kujja eno Kampala kuba nali mu kyalo nga nyimba ng'era awo omanyi okuyimba omuntu olina ekitone njiya ebiyimba byange naye nga tebigendera ku gundi ku bidongo. Kati lumu nali senga yakandeeta ndi bwayisaawo abaana ne bakimanya nti no njagala Walukagga kuba Walukagga nze muyimbi wange gwe njagala. Kati abaana bwe bakimanya Walukagga lumu yali azze bwayisaawo okoze emmotoka. Kati abaana kyebava bampita Kazibwe Walukagga wuuno nali njoza bintu nendeeta emisinde. Kati namusangawo nga bali muwoleza mmotoka
kati twali tuddugala nga bumanyi bwana tuddugala kati nze nga nina kyenjagala omugamba kati bwe nali nabo omwana bamumitanga Kasozi kati simanya ayinza okuba amanya yagakirisa kuba kale siri naye kati kyava agamba Walukagga enjala etuluma kati Walukagga n'asituka n'akwata muwaleti n'ajjamu 15,000 n'azituwa tuzigabane ne tudduka emisinde tugende tugabani kati twamala okugabana nze nakomawo nga mpulira nyinaki kyenjagala omugamba kati nga nkomawo bwe nakomawo nga nfukamira waali namuga sibeta sebo nti bulungi obadde ogamba ki nemuga nange ndi muyimbi naye nkwegomba njala kubeera nga ggwe nangamba oli muyimbi nti kuyimba si kwangu ebyokuyimba bireke ko nze njagala kubanga ggwe ko njagala kubanga nze nti soko nyimbiremu awo ati nali nyine ebiyimba byange ebyo mu kyalo biyimba ki tuyimbiremu waliwo ekiyimba awo tuyimbiremu sobola biyimba sobola kiyimba kati nga tetu sobola kiyimba kati nga ngamba nyimbiramu nga muyimbiramu engeri gye nali ntidde nga n'ekiroboozi kinene jukira oba otidde ekiroboozi kiba kisaakaavu naye gundi kakazi bwe nawe yatereka kulimba gobere n'eddoboozi eddene kyali kisaakaavu nga kisaakadde nga bw'owulira njogera kati nga ngamba yimbamu nga nyimba wayimba ki kyetwagala kale tya naye tuyimbiremu kyewayimba kyenayimba ekiyimba kyali kigamba naye tutunula nabadde neerabiddeyo okulya nabadde neerabiddeyo okulya kumpola tukireke ekiyimba ekyo sigenda kiyimba kati naŋŋamba tojja sobola kuyimba ebyokuyimba bireke muyimbi ki gw'omanyi alina ekiroboozi eki ayimbisa ekyo ekiroboozi ekisaakaavu nemugamba basudde naŋŋamba tonyumya baafa dda nyumya omuyimbi basudde alina eddoboozi saakaavu naye ekiroboozi kikyali kuba naye yakiyimba naga ese eddoboozi lyange lyekkererevu segeeza eddoboozi lye era teryali gundi nnyo kati Walukagga kyava ŋŋamba okuyimba si kwangu wali badde okuleka konze mukama wange mpulira nga nsobola njagala kubanga ggwe kati kyava ŋŋamba bw'onoddamu okundaba nja kuwandiikira oluyimba nkole ki lukuwe kati ndi mukunyumiza sitole olwo siyimbirangako ku ndongo nti nenyimba zenyimba byenyimbayimba tezijja mu ndongo kati nga kimbeera mu mutwe nengamba wendiddiramu omulaba njala mbeere nga nyinayo wakiri ki akayimba naye kwali nyongereza nampaayo akayimba kati nga mba ndi awo nvuddeyo ewa ssenga olwo ndi wa mukwano gwange nga nsanga abasajja bakutte endongo kati bwe nabasanga nga basemberera nga bangamba yanga kiki kantu kano okasobola konza sikasobola osobola okuyimbamu nti nsobola okuyimbamu osobola otuyimbiramu kati nenyimbamu olumu ku nyimba zange ziri ero omukyalo naye nga mu ndongo terujjamu wadde naye nga nyina oluyimba lwa Walukagga lwe nali nsobola okuyimba olukuunya yaluyimba ogamba lulaba bwentunula mpanga limala nga tankoze ntya ensi erina bweganjegeseru n'olugendo oddukuba olukumutwe wali okufeesa wabula ndaba ennyono obwamulekwa nnyamo mu bidongo naye kyova onjigganyiza emikwano lwaki kutozesa embunye ng'oli oweeyo mu bulatti noonya n'engeri gye mpoleera mbuliddwa nga nyini lukunya kyokoze otulaza omwoyo ako kati nenkayimbamu ngako kagenda mu bulungi nyejjukira kooli Walukagga kati nenfunirawo omukwano nabo kati basajja oluvannyuma nabategeera omubambali bamuyita Sengooba Ronald abeereyo Luweero gye bali era mu kyalo eyo ne munne kati munne Busabwambogo Busabwambogo naye muyimbi kati baali bakuba ndongo eno ey'okulengejja kati lumu
nga bajja nga tebandaba wali we bansanga nga basanga omukwano gwange nga bamuwa ennamba y'essimu mba ndi awo nga ajja nga ngamba bali abasajja be wayimbiramu luli eri bagambye nti no bakubireko kati nga mbakubirako nga bangamba jja tusinkane mu kibuga tugenda kukola kati nze nga simanyi tugenda kukola tutya nga ninya nga mbasangayo naninya nimbasangayo nga balina obunanga buno bw'eggaali n'endongo n'akazindaalo kati nabasanga nga ku paaka empya nabangamba kati ozze nti tugenda kukola kati tutandike siyimbirangako mu bantu siyimbirangako ku ndongo nga kati tutandike nga tuteekawo akazindaalo nga tuteekawo obunanga kati ekyanyamba obunanga buno nali manyi obukuba kuba mukyalo eyo nali napanga obunanga bwange nga mbukuba kati nga tutandika kugina nga batuka nga bangamba kati gwoyimba nga abantu betolodde we bati nga omanye endongo y'okulengejja ey'okukuma ekisana nga ntandikira natandika n'oluyimba lwa Walukagga olukuunya nali n'ennyimba za Walukagga 2 olulala olwa Mebo otyo Mebo kenkusanze leero nga mboba tonjagala embipowe abaka bentumye endulundu owoza nninde mu mpaka ddi mukwano tombalamu kantu olwo nenkuba ezo 2 nga ze zimpisaawo era nga kwentambulira nga bwe ngenda nsoma embeera y'okuyimbira ku ndongo n'okumanyiira abantu kati nenzitambulirako bwe ntyo mu bbanga ttono nenjiyayo oluyimba lwe nayiiyaawo lwali lwa gundi nga lugamba abaagalwa nsanyuse nnyo okubalaba nze nange mbaddeyo Mukama akuuma mu mutima mpulira nnyo okujaganya lwenzija ne mbasangawo nga mumoga kati nno n'olwaleero nzize kapaalo ninawo ensonga endeesa okuboleka njagala ggonyumizeeko abatandabye ti omwana bannanga kisimba n'alosa amanya kazibu omuto omusanyusa ab'ennyonyi be banzaala nva eri busujju neeyamu obutakikowa kubaweereza kuleka nga mmaze kufaawo n'enkoma okuyimba natandika nkyali muwejjere olwa talanta gye nnyina okubalaga ekibi abanzaala abambi bagenzi bandirabye gwozadde akukubira eŋŋoma buli kadde nembanga omubikire sanyu lyabwe sirifunye muga Katonda nze maama yanjagala nnyo nga kyali ku nsi saakimanye alindekawo obutaddira ddala Mukama yandikozeewo oba entegeka endala abafa ne bakomawo ne tukuba eŋŋoma kammala okusengeka ebigambo byange ate ndyoka embalaga ebitubuza eddembe olwo nga kwentambulira nga lwa olwo otandise okweyubula ova mu Walukagga ova mu ndongo y'abali ey'okule okubeera ng'oyimba ez'abalala ntandise kati ng'era kale ng'abantu nga bwe bamanyi nti bw'oyimba n'ezooli mubaamu abamu nga baagala za Walukagga kati naawe nga nyimbirako ne zino nga nentandika okutabulamu ezange olwo ntandise ofuna obwongo obuyiiza mu ndongo olwani akuyigiriza obwo obuyiiya otandika okubeera ng'oyiiya ebibyo kindimu muli eringi kuba nti ne mukyalo nayiiyanga naye nga sitegeera engeri gyenfolowinga kyona ekizze kyokuba naye nga obwongo obuyiiya nti nkola ki mbuyina kati awo nengenda nga mbufuna neexperience kati sirikodingangayo kayimba konna kati nga tugenda ne basajja bange busa bwa mbogo nabo babo baali mu ndongo nga bagirimu bo kati nga mbagamba njagala muntu aleke ewa muzaati ng'avuga njagala muntu aleke ewa muzaati eyo kati nga bantwala nga tugendayo bwe twatuukayo gyebaleko nti kale nga atwaniriza nga mugamba nze kubuuza nti no oluyimba lulinga mu ssente mmeka olwo sinaawo wadde n'emitwalo 2 nekuba ennyonyi nangamba oluyimba ojja kunoonyayo emitwalo 2 konze emitwalo 2 nti koyine osobola okuleetako emitwalo nga 10 ne tutandika konze nti kati ne tuvaayo konze kaale kangende noonye tuvaayo ne basajja bange kati basajja bange twayimbamu ebbanga ttono bo ne badda mu kyalo ne bandeka mu kibuga kati nenzira mu bya butale ebyo kutunda bintu mu butale nensondasona mpola obusente bwange nga mpulira njala kugenda ndikodingeko oluyimba lumu kati kwe kugendebwa muzaati nga nfunyewo mpezezaawo emitwalo 10 olwo ogenda kukola luyimba ki kati ate luno olwenyimbye sinina ningenda okukola nalina oluyimba olw'amaddu olunjiriza oluyimba lw'amaddu amaddu lugamba nali mmaze ebbanga ddeneko ng'abakazi nabatadda nnyo
nga siraba kimba esibako olw'ebizibu ebingi bye balina. Akaseera ke nnamala akatono ne mutima n'enfuna ogejja ne ssente n'enfuna ezimala nga kyenjo yankyetuusaako ne nnyirira n'enkola olususu ne mbeera nga bebi ayonka nga ne bw'oba onsanze okimanya ti omwana munyirivu ekimala naye lumumba nva ekibuye ne nsanga akawala akatono kali kanyirivu byansusso ne nsalawo keesembereza ne nkakuba akalimi olabawo ne nkalaba nga kamwenyerera naye okusooka saakimanya ti ndi kumalaaya ntokota ako. Kazibwe banaye ono muyimbi mupya abantu bagamba nti music takyaliyo oba abaana bayimba ekintu nze ng'omuntu kyempakanya abaana gye bali naye obw'olumu obusobozi tebalina ate ne bannaffe abalala balina obusobozi tebali willing kubeera nga bakwata ku baana nga bano. Nze kyano nagibawa era ndowooza ne mbawo omukisa nti buli ayagala jangu tunyumye emboozi jangu mbeere n'akatono yinza obutakuwa ssente naye at least nenkugattaka akatono. Oluyimba olwo lwaki ennyimba zo zonna zitambulidde mu bakyala zitambulidde mu bya fungula kati luli eri lwe nasoose lwabadde lwabenzi nga nkubiriza abantu obwenzi era mubeera n'abakyala kati lwo luno ate lubuulira kuba nagenda nenkwana kati luno yongerayo ekitundu ekirala kati lugamba kati kankwe pati yalwo esembayo okulaga nti nno lubuulirira abantu kwekomako mu kwenda wadde nga wali nabadde ngamba nti nno batuwa olunaku ki naye ate era wadde wali nabadde ngamba naye era nataddemu akagamba nti obupiira babutambuza ne bakola ki ne babutuwa ne twenda nga bwe twekuuma kati wo wano nkubuulira amagoba agali mu bwenzi singa omuntu oyenda ennyo ekibi ekirimu kati mulimu paati egamba nti sitole yoyo omuwala gwe nasanga bwe nagenda okumukyalirako n'amaanyi ganzigwa wamma anti mba nkyetuuzizza okulaba nsimbye empapula omanyi oluzungu lwannema n'ensalawo zeekenenya akagamba akaali akangu nga ndabako taso n'engweri nambuuza ggwe nnoogwa biki okyayina n'amaanyi otibula naye nze eyagwako ku ndiri ekyo kabya kyejo olimba n'emmere gye yampa yannema n'ensalawo okweddira ewaka ne nagenda mbirowooza kuba nali mpulira mwagala nalowooza okumukyawa oba nga tekigasa lwa nsonga yali yansiigadde akantu era we twogerera ndi mufu obulwadde bonna ndigumye nengoma ne tunywanga eddagala kuba tewakyali ngeri ndala ekyaze ebyajja bubi yandibaddewo kale ne twegumya ne tuyiiya obulamu obulala naye ekya ssente kyakalubye baziweddewo kati agenda namugambye okumuteeka eka naŋŋamba ebyo oli ku bibyo mbonzitira mu maketi onsembya nkyayagala okutta abalala era kati ali munaalawuna alinga nswera ebojja musajja wattu yambozze naye Kazibwe waabwe ŋŋenda abasajja mwenna mwandiyize bw'olaba nnyirira n'okwana abasinga tegiba mirembe babeera baakoowa ebyensi olw'okuba omukwanye n'ayitika sentala n'oyagala olirewo so ne weerabira nti otomera okali addakadda ddojjukira kati kati Kazibwe ogambye mu luyimba nti n'emmere gye yali akuwadde yakulema yali mmere ki yampadde lumonde n'entula eyo yokka asibiri biri eriyo nali nalyadda kati kwolwo lwe watu kati ekinnemeseza emmere nti akantemini anti nze tulina mikwano gyaffe bano nga guba amaddu gatambulira wano olutuuka atuukira ku kavula nti ewaayo ekikowukoowu kino kansooke nkisize wano anti era nange kinnakola kati ensonga lwaki mu luno kukwolwo ekitegeeza negundi ne sitole oluyimba eyo anyway kale muntu wange tukyalina Kazibwe omuto omwana wo n'omyaka 23 akugamba muyimbi wa kadongo kamu kati gwali eyo gwagenda okusalawo oba kituufu muyimbi oba si muyimbi naye nga abantu bano beetaaga push nze nsaba ffena tukolaga n'abasobola nze oluyimba luli olwabenzi advocacy eyo ndaba tusobola okubeera nga tumukwatizaako mpolampola naaba nga asobola okubeera nga akola kansuubire nti Kazibwe olina omulimu gw'okola ng'omuntu nina omulimu gwe omanyi ekiise music okuyimba si mulimu okubeera nga gwotunuulidde okkiriziganya nange nti okuyimba si mulimu
ati tulina bannaffe bangi ng'obudde obusinga babuwa music so nga mu kubeera nga alina okubeera ng'agenda ayiye 10 n'alemwa okubeera ng'akikola. Okay, Kazibwe, okoze oluyimba olw'amaddu nengenda ne ndulikodinga mu studio. Yali true story oba just just kuyimba ng'omuyimbi ng'omuyimbi. Okay, kati maze odulikodinga ndifuna ku CD kati mu katale eyo gye mpangalira nga baŋŋamba owangalira mu katale ki mu butale buno bw'omubuulo. Kati nga baŋŋamba oluyimba nga nduwamu abantu abo baluwuliza oluyimba nga lulungi ninga oyimba ojja otandika okugendako mu bibaala eno mu talenti gundi nga mwe musookawo abayimbi abalala ne balyoka bayimba konze ntye ku CD nyina CD ko oluyimba olwo lumu kati lumu nga ngende bwayise mu Edeni kati nga nyimba bwe nayimba MC wamu nga njagala nnyo n'abantu bamu ne banjagala nga banfuuwa ssente kati MC nanjagala nnyo naŋŋamba kankuwe namba yange ntera okubeera n'abayimbi mu bifo ebyenjawulo nja kukubirako okole ki ojje kati nga lumu ankubira nga ŋŋamba ogenda kujja wano e Kawempe ku Los Angeles nti waliwo Walukagga agenda kuyimba zagenda okuwera saa 12 nga ndi ku Los Angeles ne CD yange nga n'enjuba tenagwa kati nga ntuuka bwe natuuka ng'omusajja mukubira essimu ye tagikwata kumbe ndowooza ali ku bidongo bino bidrive ebiranga engeri gyali emusi nkuba essimu tagikwata budde saawa ewereemu saawa 2 nga mpulira munda batandise okuyimba omusajja takwata ssimu kati mba ndi awo ngendo laba abayimbi batandika okumpitako Mamuli Katumba nampitako nayingira ngendo muwulira munda ng'ayimba kati mba ndi awo ngendo okulaba nga Walukaggaze omutima ne gunkuba kati neŋŋamba kati munda kirabika sigenda kuyimba wabula kye ŋŋenda okukola kati kamulinde ng'akola ki ng'afuluma ng'amaliriza okuyimba kati nga mulinda ng'ayimba munda nga muwulira ng'ayimba ng'amaliriza bwe yamaliriza bw'ati yali ampitako akutte CD yange mu ngalo nsooka ntya omulumba nemmalira ninga kati kamulumbe nagenda ne mulumba nemuga sibota nusebo nakutama bwati nantunuulira sibota sebo nti bulungi obadde ogamba ki nenga mukambwe obadde ogamba ki konze mukama wange wamulabikira bubi wamulabikira bubi ate engeri gye yali ndowooza ava kuyimba nga bwomanyi ava kuyimba mu bantu konze mukama wange mbadde akayimba ke waŋŋamba okumpa nga takyayinza nabijjukira nti akayimba nti ne mugamba naye yayokka akayimba kali kuno ku CD mbadde njagala okole ki okatwala okawulirizeemukko yava ŋŋamba naŋŋamba siina budde kati ate nze ne bapukamingi kale ndowooza bapukamingi baba bamutawaanyamukko ne bapukamingi nze mwantama temujjukira n'atambula n'agenda naye kale nagenda amaanyi gampeddemu kuba ijjukira ye muyimbi gwenjagala kati bwe ndamulako nze kamulumbe naye kale nesimunenya olw'ensonga nti mu budde mwe namusanga kuba yali ava kuyimba naye nagenda kale nga nze amaanyi nga gampeddemu kuba lwakuba nti kale ye teyantegeera kati nentambula nenzira ewaka oli wamala n'oddamu n'omufuna MC MC namukubirako nkeera nga lwakwata essimu nanga nabadde ku drive nabadde ku byuma nga siwulira simu nengamba nazaawo nesiyimba koye kale ojja yimba olulala kati nengenda nga nyongerako njiya ezenyimba nga ziwera kati nga zenfuna bwe nkwatirizayo obusente nga ngenda mu studio ewa Mozart wazaako luyimba ki nyazaako oluyimba lwa Namagembe
luyimba lwa Namagembe. Olunamagembe lutambula. Oluyimba lwa Namagembe. Wembogo yakola ki? Lugamba. Mwana gwe nakwagala nekuwa omutima ne mala mu nze na buli kamwa kange nenkakuwa ngamba nyimbo nno munnanga osiima amapenzi nengakuwa gonna n'omukwano nengukuwa ogumala ezo ensimbi nenjiwayiwanga n'emmotoka n'ozivuga kapyata bannange temunjerega ono mwana yanfuula ekirala mu kusooka nali wampisa nga n'ensimbi nziweza amazima naye omwana yaziwuuta n'empala ebiraka mbikuba emabega nga twameketa nsimbi bwe tutatuukaawo nga wakyali wapya yonna yonna mbufu bw'ebbeeyi nga mannya mpita binnyo nkondo emikwano ningikyawa gyonna nabeŋŋanda ne mbajoogajoga oba yali antadde mu ccupa ne bwakola ekibi nga mpulira mmatira kati leero namubuuse mbadde nnabula nze tankuba nnaku ye olwo lwe nazzaako lwali ku ki? Mwafa kine Namagembe? Naye yabuyiiya naye yabuyiiya abantu abasinga awulira ennyimba bw'aluwulira n'ageraageranya wali omusajja yaluwulirakokko naga mwana gojja kuba muyimbi anti kubanga ebiseera ebisinga bino bye muyimba ffenna bye tuyitamu kati woba ekyo nga tekikwata ku nze ate ojja kwesanga nga Makombi Junior gwe kikwatako kati ate singa ebyo bye tuyimba omuyimbi byayimba nga byali byemutuukako singa twaggwawo dda olw'ebizibu bw'owuliriza abasajja bali abo abatusookawo ennyimba zebayimba zaali nnyingi naye nga ate buli luyimba ku kintu kirala ku sitole endala nnyo kati senga byali bituufu senga baggwawo dda oba senga twaggwawo dda olwegune ng'omuyimbi oyimba buyimbi kati wovaawo ozaako luyimba ki ng'ovudde ku Namagembe? nga nvudde ku Namagembe lwokusidi ziwezeeko ennyimba bbiri kati ngenza okukola olwokusatu baluyita Siteera kati luno olwa Siteera waliwo n'omusajja mu katale eyo gye nkolera yannyongerezaakoko ne ku ssente nga nendo dulikoodinga kuba yali amaze okulaba byennyimba nannyongerezaako omwami oyo mwogere kubanga omwami bamutta Kajjaju Bashir Kajjaju Swaba abeera bwayisa mwebaza nnyo kwolwo oluyimba era bagamba nti abayimbi tusiima era mujjukire ensonga lwaki mwogeddeko nti yannyongerezaako anti womwatula kyekisinga obukulu ogamba nti omusajja eyo mu katale omusajja bangi eyo mu katale mukulu Kajjaju Bashir nkwebaza nnyo yannyongererako nangamba oluyimba olwo Siteera lwo luli about what? Kinyaba okuvaala ewandeka siina mirembe omukwano ogundi bubi mpulira nfa bwe ndaba abeeyagala n'enfa omwoyo mbulira lw'olikomawo tubeere fembi essimu yo ngikubako nayo wagijjako kiki mami kyonnanga okunjayanya amasanyu ganneesamba sikyetegeera n'emmere nagibuukako hani sikyalya zenna nali munene nzuunonkogga nebyenkola nze byannemye olw'ebirowoozo labayo nsula ku nkato sikyebakeka olugwawo n'enkulowooza obudde okukya mbeeno n'enzijjukira bye twanyumyanga obubuuzo bwakusesanga mami wange kamere nooleetanga akalungi nompa byonna nfuma bifumu omwagala wandeka bannange ndi munnako omwagala yandeka osanga kamuyimbira alikuba enkyukira. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 5 7. B is a hotel and bar
tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Ojja kubatta naye kyemmanyaga omanyi mu kukyawagana kuno oba omuntu nga akuleseewo kyenyo ekisinga okuluma. Ekisinga okuluma oyo omuntu n'obeerawo ng'ebirowoozo era ebiseera ebisinga nze kinalowoozaamu abantu tugeze ababadde abafumbo omukazi ng'anobye ekisinga kuba abasajja abasinga oluusi wano ayinza okuba nga waali nibwagenda njafuna nenze kyenaba oluusi ekitera oluusi okuluma abasajja nti oba bwe yaligenze tewali badde nnyo nsonga naye olowooza mu kaseera ako n'ogamba kati gyali alabika ali kati kirabika waliwo kati essaawa zino oba waliwo ekisajja kati ako ke kasinga oluma ako era kyovala abasajja abamu asituka n'agenda n'anono omukazi gyakola ki gye yanobera nga ate kati oyo ataddamu nakirowoozaako n'agamba olumba olwo lugende oyo aba abadde yamukoowa baaba aba abadde yamukoowa naye kyennyo Katonda kino kye yateeka mu mukwano kubanga omukwano Moses Katende n'owewe owewange Cecilia Nako banyumya ne batotola omukwano we gufaanagana nti we guba nga gutandiikiriza guwewuka n'okusinga ebyoya by'enswa so nga we gufa guzitowa n'okusinga ejjinja nti wano nga gutandiikira nga buli kimu kitambula gubeera so sweet n'okusinga omubisi gw'enjoki naye nti ate gufe oba mululuuza oba ki gubeera gukambagga nebeerangira walitomalako anyway kale abantu bange nkyali ne muto wange Kazibwe omuto muyimbi wa Kadongo Kamu era nga akugamba nti yegomba nnyo Mathias Walukaga era aze akola ennyimba ze ez'enjawulo nga bwaze nga atuyimbiramu olinayo ku nnyimba nga tezikwatagana ku constitution etya kubanga zino zonna zempulidde era zimaliriza zizinze constitution omanyi okuyimba kuno ntera nnyo kigamba abantu nti you need to be white n'otunuulira ensonga eno n'otunuulira eri mu ngeri ey'enjawulo obutabeera kusimba kubanga ogenda tuuka mu sho ng'ekyamazima ali omu yakyawa kigambo mukwano era nga tayagala awulira oba luvuma mukwano oba luwaana mukwano naye nga at least yandiyagadde awulira ekirala olinayo olulala nga teruli ku mukwano teruli ku mukwano luyimba ki lugamba ensinze ensobedde maama simanyi nti ndiba ntereera mbumbeeko obulungi nange saba mukama bw'abanga gyali omuvubuka omuto mu myaka tunulanga eyasiibula ensi bw'obanga ndiko ekikyamu ekinnunda okuva eyo mu kika ewa mukama nfubye okuzunga mu makanisa ntabadde yonna antemera oluwenda nange ne be nasobye era neetonda ne mu kiggwa nfubye okukiika n'amasabo nga lumbye yonna ne nvaayo naye eyo buggo nga simanyi kiki kyo kyeki nsesezza nnyo mu byoto buli lunaku emisambwa gimpe n'emmindi nayo ngifuuye ne nguba mannyo mpaawo kantu kati mukama nnina ekibuuzo yirwa kinze nnyina okuddaga omuvubuka omuto ennyo bwe nti ne mbanga aliko ekifiini ndi musirisa atalina tabbu omunyiikivu afuba okuyiiya tyotabadde mu masinzizo ogenze ate tolaze omanya nti bakugamba Katonda ali mu bifo bibiri
otamusanga mu ssinzizo omusangeri gwenda omusangeri ewajjajja Ndawula eyo wajjajja Ndawula wabayo bakatonda abato naye katonda omukulu yoli abeera mu kkanisa kati yonna ŋŋenze Sseruganda ebintu bino tuleme kubeera nga tugira omanyi gwe kazibwe kazibwe lye tuba tukulembeza mwedira ki Nyonyi mwedira Nyonyi lwaki gwe kazibwe obwo bwe buwangwa bwo kati obuwangwa bwo mwe muli Katonda wo ono Enoka Katonda w'abazungu ono w'abazungu kati kyekyo kyenkugambye nti buli omu okusinzira gy'akkiririza era singa wandibadde nga gwe Enoka Jobs awo ngamba nti naye tumaliriza nga tukola ki tukkiririza muki mu nzikiriza zaffe era enono zaffe oba ng'okyazigoberera ekyamazima okyalina akakwate kaki kanene woba okyagira omanyi n'olunyiriri lwo biki so nti ne mu byoto ogenze nayo nenvayo nemindi nenjinywa nenguba mannyo nga sina kenfunye ng'oyuza oluyimba olwo osobola otwongerako akatundu akaddako akankomako abaako kukoko kale ye Enoka omuto oba kazibwe omuto lwaki weyita kazibwe omuto anti mu kadongo kamu bakazibwe bangi abaziba baawo waliwo kazibwe Deewo waliwo kazibwe Kapo kati nze kaneiti kazibwe omuto kubbo bwalijjayo kazibwe omulala nze nga nkyusa olowooza brand ojja kuba togisse anyway twagala kufundikira olinayo oluyimba olulala enyimba nyina nyingi okugeza nga luyimba ki nyina Nalule Kyadiba Nalule Kyadiba nyina Nalule Kyadiba naye nyimba ze zisinga zikwatagana ku constitution Nalule Kyadiba stories era abavubuka mwe batambulira kizibu nnyo omuntu okubeera mu life eyo nti bw'aba mukadde yaliko mu buvubuka eti essaawa zino bw'aba tannakaddiwa muvubuka atambulira nnyawo kizibu omuntu okuyita mu buvubuka nga tomenyese mutima mu nsonga za laava ezo n'abakulu munnange n'abakulu era nabo nze kati ensi kwetambulira oba yali last year waliwo eyo mu bitundu by'entungamo ow'emyaka 10 mu emeka yatta omukyala we oba wa 98 naye nga omukyala yalemera constitution ekiraba oli omuzeeyi ow'emyaka 10 yali mu 10 ngova mu 5 n'amutuga n'amugjawo ng'amu myaka booyi constitution yagiremera era bw'atyo n'agira kati ne weewuunya ekintu Katonda kye yateeka mu kitundu ekyo kirala kati ensi weetambulira awo bwe watyo Nalule Kyadiba lw'olutambula lutya akabanga kemmaze abaagalwa mbadde enfumbeera byakuleeta nyina essuubi ly'okubibawanga okutuusa walumba nga olodde nebaza eyankola okunkwasanga omutwe omuyiiya bamekaagezaako nga birema ye nno maama yaani ava eddoboozi sitaani akemya abantu naye nze ne bwalikeera obukezi tindeko okkuba endongo kyalabbi alibeera akirimbye endongo ly'essanyu lyange empadde ku kyempisenze emikwano n'erinnya n'enfuna naye ate eddembe ddyo lya muswaba ennaku enneefuze omutima n'emmeeme bya kitundu n'onyanzikakkanya ne maama abakazi bayaaye yemputtulira endongo n'abazeeyo okutuuka okukyeza nagwa ku ggwala eryankuba n'ensala omukiri navaawo ndikwanye ne ndibuuza ku mannya ayanziramu nno bwatte eddoboozi yenze Nalule Kyadiba naye Kyadiba lya jjajja omusajja awo ne simulinda kuteeka ne mubuuza mu butuufu mmatidde nga liriggwe lyalama lyalina feesi ekukoonya ebikonge nga nteeka waka mukyala kati emyaka atususse 6 noonya kwampita taata saamanya nti olukazi luzeeyi lwanoba wabba mikwano saakimanya ate mu nsingisa ogwo wabula Nalule wanzita kale wanzita omusajja akunoonya obadde wampangula ng'omutima n'emmeeme bya kitundu wabula oyina eddenzi lyo ate nkizudde olina lukazi luzeeyi abaana baggwa mu 9 n'osalawo emyusa otukwase kannaame n'ebintu byange kuba maama ninga eyaffe Nalule Kyadiba anyway kale bantu bange ennyimba zino buli muntu abeera n'ekiti kyatambuliramu kati yono muto waffe muganda waffe mukwano gwaffe
Muzeyi Moses Wamala ayina engeri yonna gyakuyambyeko mu lugendo lw'oluno lwa music? Ekinamufunira tunafuna nnyo budde naye nti ensonga nti nze we nabeerera mu kyalo yabeeranga eno ng'abeera eno kati nga funa nnyo mukisa gumulaba oba ogutuula naye oba ogwogera naye. Naye akimanyi nti emirimu gino ogikola? Akimanyi yakimanyakoko. Osobola otwongerako ekitundu ekyokubiri ku Kyaddiba omuntu asobole ddala okutegeerera ddala Kyaddiba ekintu kinengejje Kyaddibamu? Badde nfubutuka mu Baasani awo ensanze omusajja amunoonya ayina ettuli ebyama bye wammawulirizaayo yayyamukwate wabbulaako omulungi n'akayindo mulabye ka kiraalo wabula ayina eddenzi lye ne maama atabadde abasajja mu kwogera nsumbu ye ambuuzizza omukyalo omulungi gwe bayita Nalule Kyaddiba ani amumanyi gy'abeera munoonya nange n'enkono mwatula olwadde akirwe mulipya akawaani nti Nalule Kyaddiba tabeera kuno ye gwani atazaama amazima mu mutima gwange ng'omusajja simumanyi amunoonya nange n'enkono mwatula ye n'asumulula era n'aŋŋamba bw'ati nti omukyalo omulungi gwe nnoonya ayina nnyo ebiseera yabeerako mukazi wange era abaana namufunamu 6 ababiri baafa bambi naye abasatu bali eyo mu Buluuli mwali wa mwannyina era n'akaana nakakato kali eyo nze ku kaalo ka wano kwe bandagiridde bwe mba munoonya yabeerako mukazi wange bwe twayomba n'aŋŋamba abikooye kyekiseera munoonye kuba nkimanyi twayawukana mulwadde yandifanga tampadde baana ensonga eyo nkulu munoonya. Okay, kale bantu bange tukyali ne Kazibwe omuto muyimbi wa kadongo kamu kugamba nti program etekebwa mu ssente abakikaya College and Vocational School bali wali ebulenga ku 7 bakugamba nti twalayo omwana bamubangule oyo ali mu luwumula mutwale ku vocational abeerenga akolayo course eya weeks 3 kati Twinex International bali wali ebulaga ku lw'emityana basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina eky'omusanvu St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono era nabo ba primary okuva ku baby okutuuka ku kibiina eky'omusanvu Plan B Records eyo weeri okubanga ekukwatira ennyimba gwe eyetaaga okubanga ofuna ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okuntuukira ku tterekero lyaffe erya emboozi y'akadongo kamu Music Library and History Center tusangibwa Kasubi ku basooka kwavula stage. Kati twina Be Easy Hotel and Bar abo bali Nsagu bakugamba nti genda owumuze ku birowoozo genda obeere ng'olyako ku mmere eyawukana ku eyo gy'oli ewuwo gwe ayagala okusanyuka omupiira weeguli ebisulo weebiri genda osule kale ebintu bingi security eri tight era bakugamba nti kyekifo kyokka ky'oyinza okubeeramu safe ng'oli ku Be Easy. Kati twinawo New Subs Fashions wali ku Sunset Arcade genda oyambale ofuke omwambazi omulungi ensi etunyumira ng'oyambadde. So mwami Kazibwe onoonsonyi wayinza okuba nkuyisa omwami nga tonatuuka? Ndi mwami era kiri mukyala anti oli yagamba bw'obwami bukolawo oluyimba olwo olujjuka olwo lwali era yali mukoddomiwo sekandi bayimba ebintu ebyo bayimbanga ebintu byabwe. So Seruganda njagadde ogabe enamba y'omuntu yenna akwetaaga yeetaaga okuwa emirimu ogwa music okukwasizaako nebyopromotinga abyentunda byesi kikulu nnyo naye kyentunda kati wano kyekino byotunda lwaki obitunda? Kyentunda wano yendongo anti kati olaba olina emirimu gy'okola mu butale oyinza okwesanga nga wano waliwo omuntu yeetaaga ebintu ng'ebyo. Omanyi ffe ekitutta titubeera mu bintu bino naye nga tetulina mirimu mirala. Kati w'obeera n'omulimu intaneti kyeyajja nti omulimu gwo gwokola gukuba abantu kimanyi nti banyinaffe bano boli mu kubira obulango tebakyagenda ku street fena era tumuliko nga 10 twogera tukola kinaye nga atunula na butunuzi n'awandiika akatabo nti ku ssaawa 3 ngenda kubeera ewa Kazibwe kati olunaku lw'enkya weena abanvaayo ewa Kazibwe ngenda yitira ewa Didi mbeereyo kupaka ssaawa nga 6 mugambe nti ngenda ku mulimu ate ngende nkwasaganye makumbi anti kyoma tekiggwera bakikolera awo bakikolera ku ssimu kati anti yensi nkulaga nti internet obudde ye way to go
era mwe abayimbi mwesibye nnyo emabega munyumirwa kubeera mu WhatsApp groups naye temwagala kupromotinga bintu byammwe byemukolaki temwagala kwewa face zammwe kuziteeka mu bantu gyokoma obbasibako face yo gye bakoma okutegeera so saba ogabe enamba yo enamba yange aneetaaze eri 0752 18 27 4 0752 18 27 4 gwaneetaaze osobola ogenda ku TikTok noonyiga mukazi we n'olekawo akabanga omuto then tuba tusobola okunyumya isingakaawo bakubire ku nsonga za music zokka ensonga za music oba omuntu singa afuna ekirowoozo nti luli oluyimba lwe tusookeddeko okwongerayo eddoboozi eryo anti era yawire abaako ensonga ya anti kati ayinza okugamba anyway kale bantu bange oluyimba lwe twagala okubeera nga bakukwasizaako oluyimba ki olwabenzi oluyimba olutambula masanyalaze olwogo masanyalaze lwakuba sente tewali bulungi naye nga lwoluyimba lulungi bannayo benzi bannaffe akaliyoyo namukisa wuuno avuddeyo atuteereddewo eddoboozi atuteereddewo eddaala lwaki tetukozesa mukisa guno naye tuba nga tumukwatizaako eddoboozi naye tebakutwaleko ankuŋŋaanye emikono tebakutwaleko ekyabwasa abenzi era asobola kitwa nze nkyeyimbyemu era nze nkirimu nkakirimu ntebe nze njituddemu nawe oyagala beera nga Suna Ben Suna Ben akyatembeeta ekike alimu ekyo kati ekyasa abenzi njagala benzi bannange mujje tuŋŋaanye emikono ekiteeso kigende batuwa olunaku olinayo benzi banno sofa bomanyi boyinza okukoowola bakwegatteko abenzi bannange nga batya abali eyo nga obagamba bajje bakwegatteko omanyi ffe okwekiriranya kyekimu ku bizibu byaffe nti omuntu ayinza okubeera eyo naye nga atya okukyasanguza n'okukyogera nti kekadde ngende negatte ku mwana ono tukole ekitone kyaffe tukisitule ekyobwenzi bajje bonna olinayo okuba omanyi anyina bemmanyi eyo naye gye bali eyo naye bajje banneegatteko bonna nze nkiwa abantu abasinga bonna benzi lwakuba nti kale kikolebwa mu nkukutu naye senga olunaku lwakutongozebwa kati kuba bino ebya valentine ate byo birala kubanga osobola oveewako oluusi ng'olimbye ngenda okuwa walala n'ogitira eri n'olaba omwagalawo naye saate kino olunaku senga balutongoza nga lwabenzi luba lwetongodde maama w'abaana akeera naawe n'okeera nga buli omu amanyi ekimututte n'omanya nti maama w'abaana agenze kwasaganya nsonga ezo naawe ogenze kwasaganya nsonga ezo buli omu ne yeemala ekiroyi so wano munno bw'akunyiiza akoze eki naawe olinda olunaku luli lulituuka ogenda okola eki bakuyita kukola ki kwesasuza kuggwannyalwe naawe wemala eggoga okay kale Seruganda nsaba osibule abatulaba badanga abatulaba mwenna ababaddeko mwenna amanya kazibu omuto mpagire ndi muyimbi nyimba bulungi nyina omutwe njiya naye just mbulamu sente ayo kimanye watali kasente buli kimu amaanyi n'amaanyi agayiya toba nago naye senga mbanga nfunye omuntu nga eyo nankwatako ate abalala we banandabira nammwe we mujja okumanya nti sajja kamaanyi kakuba wafunye omukisa okutuukirirako abaami bano ababiri Bulunoke siina gwe naatuukiriddina nkati Bulunoke mukubira omulanga kubanga oba oliawo ne mukadde wange owa omugo gwa Musa Lwasa munange kati olaba kubanga po abamu abo bava ne bakola ki bo ne balangirira nti bo tebakinaako buzibu kati nze saabenzi njagala abo bonna ba Uncle Lwasa baani abo basaabenzi mwenna Bulunoke mujje batuwa olunaku tubeere nga tetukyekweka nga tuwogera olunaku balutukwase kwenda okay kale bantu bange nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst mubeere bulungi eraba New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street
ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall. Otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.